Ng'ennaku z'omwezi 31 ogwa Kasambula wa 1993 Obuganda bwonna bwebuga Kalema Kansinjo, Magulu Nnyondo, Saabataka, Sseggwanga, Entalamenvu y'ensi Buganda, Ronald Kimera, Muwenda Mutebye w'okubiri watuuzibwa ku Namulondo okulembera Obuganda mu buwangwa n'ennono olw'ensi n'efa essanyu. Emyaka gyali gisenvudde lwe baakuba emiromyo nti ensi Buganda eno tekyali, omuliro guteri guzikire naye ensi eno teriggwerera ddala. Ku lusozi Buddenna Galabi Beene ng'otuuzibwa ku kiwu ky'abajjajjaabo wafuuka kabaka w'Obuganda wa 36 Ayibeene gusinze mmenyese era nsensebuse mu maaso go. Tusiima ffe abalasange bannakabala bakaswa ab'omu Kiwawu ab'ennono naffenna abajja bagoba obufu bw'ebigere nti wangaalira ku Namulondo ofuga Obuganda Ssaabasajja Kabaka wangaala. Obwakabaka bwa Buganda okubaawo kwabwo kututebyana bisiibo. Bangi abasobola okwogera ku Buganda nga bwe bagimanyi gyefudde ne gyeraga, naye ekyamazima kiri nti Buganda evudde wala okuviira ddala ku lunaku Katonda lwe yagitonda n'okutuuka eno. Waliwo ebintu ebikulu eby'okumanya ku bwakabaka bwa Buganda, ng'ekimu ku byo bwe bwakabaka bwokka obuli mu nsi eno agasigadde gonna mawanga. Waliwo nate era ebigambo ebikulu eby'okwongera okwefumiitiriza ku bwakabaka bwa Buganda, nga n'ekisooka ly'erinnya Kabaka lino lituumibwa oyo akulembera Abaganda bonna, era ng'erinnya Kabaka liva mu nnono nti yabaka obubaka bwonna okuva eri Katonda, olwo n'alyoka butumira eri abantu ba Katonda nga ye alondeddwa okubeera omukulembeze ow'oku ntikko. Kabaka wa Buganda okuva edda nedda yaweebwanga ekitiibwa, ne gye buli era akyaweebwa ekitiibwa, ng'amanyiddwa ng'omukulembeze owaaba Katonda bonna abali ku nsi, empewo zonna, ssaako na buli kitonde kyonna ekiri ku nsi, ng'alamulwa ku lwa Katonda omunene. Abalangira bano be baana ab'eŋŋoma, era nga bo omulimu ogwabo omukulu Kabaka bwe yabakawanga obubaka nga buno abutumira abalangira ne basobola okubulanga eri Abaganda bonna mu kutegeera Katonda kyayagala n'okutegeera obutonde engeri gye bulina okuyisibwamu. Abaami bano be baalamulanga ne Kabaka ne gye buli eno, era nga omuntu yenna ataalinanga bulonde bwa Kabaka ng'erinnya mwami tayinza kulirabako. Buganda yo ng'ensi ezeeyeyubula okuviira ddala ku lunaku olusookera ddala olw'ensi n'okutuukira ddala eno Buganda gye tumanyi. Erinnya Buganda ddala lisobola okutegeeza ebigambo ebingi, kati ng'abamu ku boogezi n'abawandiisi bwe bagamba nti erinnya Buganda litegeeza Obuganda obwagattibwa. Nkuwaayo ebimu ebisobola okwongera okunnyonnyola ku linnya Buganda n'engeri gye zeekyukana. Okusookera ddala ensi eno yayitibwanga Muwawa, nga n'abamu tebaalinanga mayu ga nkalakkalira, ekitegeeza nti abavubuka ssaako n'abasajja enkwata mu wambiro tebaalasanga busolya okusobola okubeereranga omwo. Kati baatambulanga Muwawa, baasiibanga Muwawa, baabeeranga Muwawa, era ddala buli muntu yabeeranga wayagadde, kyekyagiyisanga ensi Muwawa. Ebigambo era biwandiikibwa nti ensi Muwawa ye yalimu abakulembeze okutandikira ddala ku Ttonda yatonda, ng'ono Ttonda yaliko bakabaka 36 abakomekkerera ku Bemba Musota. Ono nga ye kabaka yasemberayo ddala ku luso olusookera ddala mu nsi Muwawa. Okukoma ku Ssekabaka Bemba Musota tutandika oluso olulala olw'ensi Buganda. Ensi Muwawa ekoma ku kintu, era kintu agambibwa okuba nti yava mu mawanga geesudde Buganda eno gye tumanyi, okuli eggwanga ery'Abagisu, Abisinia n'amawanga amalala okusinziira ku bawandiisi, naye nga ono bw'ajja n'akuba omutala mu Buganda yazaala abaana abawerera ddala okuli Cwanabakka omubereberye ssaako ne Ssebuganda, nga kigambibwa nti ayinza okuba nga yavaako erinnya erya Buganda. Mutabani we yasookera ddala era omubereberye, abawandiisi abasinga tebamuwandiika, n'abatontomi abasinga okumanya ebyobuwangwa ebya Buganda n'ennono n'ebyafaayo beerabira Ssebuganda. Ono ye mulangira yasookera ddala, era ng'ono ebyafaayo bitulaga nti mu lubiri olwasooka okukubibwa erwadda nga kintu yalukuba yabeeranga naye mutabani we, naye olw'olufumo olwaliwo Ssebuganda mwava okufuuka namuguzi era omukulembeze w'ekika eky'Empologoma. Kabaka wa Buganda Nazzikuno yayinanga ekika, era ekika kye kyalinga kya Mpologoma. Okutuuka ku makulu ago nkutegeeza nti Kabaka ne waaba ayambalidde amaliba gonna n'embugo zonna, eddiba ery'Empologoma talyambala olw'ensonga nti ye Empologoma, era Empologoma gyeddira. Kabaka Kintu ng'amaze okulya Obuganda, olubiri yalukuba erwadda mu Busiro, era ng'eyo yabeererayo ddala ne mutabani we Ssebuganda. Omulangira Ssebuganda ono olw'okuba nti yali muganzi nnyo eri kitaawe, yali musajja nkwata muwambiro ate nga w'amaanyi, kirimegga ng'ensolo y'ebulindo, n'ekiwago kye kyamusobozesanga okuwangula entalo nnyingi. Ssebuganda ono olunaku lumu yawulira amawulire agaava ku mutala Bussi nti Abaganda abaaliyo baali balumbiddwa empologoma. Ku mpologoma zino ebbiri kwaliko enkazi ate n'empologoma ensajja. Kati nga bwe tukimanyi nti empologoma ensajja terwana, enkazi yerwana. Empologoma enkyala eno yasaanyawo abantu bonna ab'oku kyalo Bussi, ne kitumira Kabaka amawulire, era n'ategeera nti Abaganda baali bagenda kusaanirawo ddala okuva ku mutala Bussi. Buli yagezanko okwaŋŋanga empologoma zino ebbiri zaamulyanga
ne zimumalirawo ddala mu mbeera y'okumuwa ebwena, era ekyaddirira abaganda abasinga kwe kutandika okwekkuliza ne batira ddala okubeera ku mutalabusi. Kabaka bw'ategeera ku mawulire gano Kintu n'agenda ew'omulubaale okumutegeeza ku mbeera gy'ayinza okulwanyisaamu empologoma, era omulubaale yamutuma omuggo gwe oguyitibwa Mpagiruwaga. Omuggo guno bwe gutuuka eri kabaka, omulubaale yamugamba nti agukwasa mutabani we Ssebuganda atabaale nagwo, era agenda alwanyisa empologoma zino ebbiri, nti mukyo aliziwangula n'amaanyi agattonda. Bw'agenda e Bussi, Ssebuganda yawangula ddala empologoma zino, era buli mpologoma eyamwamiranga n'okumwambaliranga mu mbeera ey'okukolola yagikubanga omuggo n'egwa era n'efa. Ekyaddirira abaami be yali nabo bonna baasitulira emitulumbi gy'empologoma ebbiri ne bazitwala bukolokolo okutuuka ku mutala lwadda, eyo ne bazituusa mu maaso ga kabaka, era ekyaddirira y'embaga amawuune yali ey'amaanyi. Abaganda bonna ne batandika okulya n'okuteekateeka eby'essava, ennyama emu ku olwo yali ya misito. Ku bonna abaalya ne kabaka wa Buganda Kintu yalya, kosa ne mutabani we Ssebuganda, naye ekyamugwako kyali kizibu kubanga yagwamu ekyawakayima mu kiro. Emmeme n'etandika okumuddirira ye ne mutabani we, n'ekyaddirira kwe kugenda okwebuuza ku mulubaale ategeere lwaki embeera eri bw'etyo ate era azza embuga. Omulubaale kwe kumutegeeza nti alidde omuziro gwe, era okuva ku olwo kabaka n'akitegeera nti yeddira mpologoma. Ekyali ekyamakulu olw'okuba nti mu kiseera ekyo tewaaliwo mukulembeze wa kika kya mpologoma, so nga mutabani we Ssebuganda yalina amaanyi gonna n'ekitiibwa ekimufuula omukulu w'ekika eky'empologoma. Kabaka kye yakola kwe kumutuma era afuuke omukulu w'ekika eky'empologoma. Ssebuganda yalina okulekera olubiri olwe lwadda abeere omukulu w'ekika eky'empologoma, olwo ate ye agenda kuba olubiri olulala emagonga. Ssebuganda bw'afuuka omutaka omukulu era ow'ekika eky'empologoma yalina okusumikira kitaawe ku bwakabaka bwa Buganda, onaabeera mu kiti ekya jjajjaawe ate n'okubeera omwana, naye nga mu kiseera kino olwo yali tekyali mwana we, ng'olwo afuuse mukulu wa kika eky'empologoma. Erinnya Namuguzi yalifuna luvannyuma nnyo bwe yagenda e Bunyoro mu mbeera ey'okugulana n'okwongera okusuubulirayo. Kati bwadda mu Buganda n'enkumbi, olw'okuba nti mu Buganda enkumbi teyalingawo nnyo, Abaganda baamutuma erinnya ne bamutuuma erya Namuguzi. Kale n'otegedde Ssebuganda bw'atyo bw'afuuka omukulu ow'ekika eky'empologoma, era mu kyo kimanyiddwa nti Namuguzi Ssebuganda ye mukulu ow'ekika eky'empologoma, era ne kabaka kimanyiddwa nti bw'aba ayambalira amaliba gonna, eddiba erye ng'alyambala ng'akabbiro, naye eddiba ery'empologoma talyambala kubanga muziro gwe era ye kennyini mpologoma. Buganda ye ya Kintu etandikira ku ye mu mwaka ogw'olukumi etambula ddala mu bakabaka abawerera ddala okutuusiza ddala ku Muteesa omubereberye. Ono yayita Abazungu okujja okubuulira eddiini muno. Ssekabaka Muteesa bw'avaako kwe kudda Mwanga, era Mwanga ono yazaala Omulangira Chwa owookubiri. Ky'owookubiri yavaako Buganda ey'endagaano, olwo Buganda n'eva mu eri ensi yali eya Kintu eyalina emirembe, eyeefuganga, eyeekoleranga ku nsonga ezaayo, eyeetegereranga, eyali emanyi buli kimu ekigifaako, olwo n'efuuka ensi entwale mu Lunabudo Province of the Great Britain. Buganda eno yakola endagaano eziwerera ddala, okugeza endagaano eyasooka ey'olukumi wansi w'omutume Sahara Johnston n'abalala. Ate omutume wa Buganda mu kiseera ekyo omukulu yali Sir Apollo Kaggwa ku lwa kabaka eyali mu myaka emito. Buganda yakola endagaano endala mu mwaka gw'olukumi na mukyo n'ekola endagaano endala mu mwaka gw'olukumi n'endagaano eyasemberayo ddala yali mu mwaka gw'olukumi Endagaano ezo zonna zitegeeza nti Buganda yakyuka okuva mu Buganda eri gye twategeeranga mu bwetwaze obwali ng'obwaffe mu kwetegerera ku nsonga n'okwemanyira ebyaffe ne tugenda mu nsi erimu obufuzi obw'Abazungu kambwano gye tusejegereramu. Kale nno eyo ze Buganda esatu Omuganda zalina okutegeera olwaleero nti zaawukana. Eyattonda etandikira mu mwaka ogw'ebina okutuuka mu 1200 ku Bemba, naye etandikira mu 1200 ku Kintu okutuuka ddala ku Chwa owookubiri, ne kaakano ensi gye tulimu ng'okuva ddala ku yattonda eweza ddala Bassekabaka 36 n'eya Kintu eweza 36 okutuuka ddala eno ku kabaka waffe aliko Ronald Mwenda Mutebikimera owookubiri. Okwogera ku bakabaka ba Buganda n'ebyafaayo byabwe nnono nkulu nnyo, era kintu kikulu nnyo okumanya mu Buganda ng'onaategeera Buganda gy'evudde ne gyeraga. Ntandikidde ku kabaka Kintu, ono ayitibwa kabaka olw'ensonga nti ye okuva mu Buganda yabula bubuzi, era tewali masiro ge tusobola kwogera nti gali Gindi, n'oluwanga lwe tetulinaako gye lwaterekebwa nti wano tusobola okugendawo ne tuzuulawo oluwanga lwa kabaka Kintu. Olubiri lwe yabeerangamu olw'Emagonga Mwanje ng'onava mu kika ekyengo yalukuumanga ne gye buli eno yalukuuma, era eno yayitibwa ennono. Buli wowulira Omuganda ng'akugamba ntudde ku nnono kyaba kugamba ntuddeyo wa Kintu ewali omutaka Mwanje okusobola okuddamu okwejjukanya ebyaffe. Ewaliyo n'endagaano eyaayo eyakolebwa ku Buganda n'amateeka gonna ge tutambuliramu ag'enfuga ya Buganda gatandikira nnono nga Kintu agakola ne musajja we ow'omutala Mwanje.
nga tuvudde ku kintu eyayina kaddulubaale nambi natutululu tukwata kabaka wa Buganda owokubiri ng'ono echwa Nabakka era omwana wa Kintu ono kigambibwa nti erinnya lye liva mu butabanguko obwaliwo obw'amaanyi mu Buganda n'okulwanagana okw'amaanyi okwaliwo mu Buganda ng'abantu ba Bemba Musota balwanagana n'abaami ba Kintu mu kwagala okwezza obwakabaka obwabwe bwe baalina kati mu mbeera eyo olw'okuba nti yazaalibwa mu biseera eby'obucwano oba obuzibu erinnya lyakala olwo n'afuuka omulangira bucwano. Chwa Nabakka ye kabaka wa Buganda owokubiri era oyo yalamulira ddala Obuganda n'atutuusa ku Kimera. Ssekabaka Kimera wa Kyama kabaka wa Buganda owokusatu ono ye mwana w'omulangira Kalemeera atalya ku ngoma ya Buganda. Omwana ono yazaalibwa mu Bunyoro mu muzaana wa kabaka wa Bunyoro ayitibwa Wannyana ow'Enseenene. Ono ye kabaka wa Buganda owokusatu mu lulyo olwa Kintu. Enju ye yagituuma Kannyakassasa amakulu nti kabaka aba mugumu nnyo ng'essasa kubanga buli kiseera libaamu omuliro naye ate ne mutaba vvu. Omulongo we yamutuuma Lukungo amakulu nti yakuŋŋaanya abantu be bonna mu Buganda. Amasiro ge gali Lunnyo mu Busiro abamu bayitawo Bumera. Yalina bakatikkiro be babiri era bano kwaliko Walusimbi ow'Effumbe ne Bakitunda. Ku mulembe gwe omusajja Buyungo wa Kyama Wamala mutabani wa Ssenkungu kwe yasookera okuvumbula amagezi ag'okkomaga olubugo okuva ku Kimera n'okutuusa kati ab'Eŋŋonge be bakomazi abakulu abakomaga olubugo oluyitibwa Luyiira. Olubugo luno jjajja wa Buganda Mugema lwasumika omulangira ng'alya Obuganda era olubugo luno lwe lugoye lw'Omuganda olw'edda era olukulu. Tukutte kabaka wa Buganda owokuna ono ye Ssekabaka Ttembo Kiridde ono mutabani w'omulangira Lumansi atalya bwakabaka bwa Buganda kubanga ono yattibwa engeri eyeewunyisa omukyala eyazaala omulangira Ttembo yenna Ttembo muzzukulu wa Gabunge Sagala. Yazaala abaana be okuli Kiggala nyaabwe ye yalina Jjemba ow'Eŋŋonge. Enju ye yagituuma Kiryokya Embi amakulu nti ekitawuliro ekiryokya ey'omukopi kye kiryokya n'eya kabaka nti omuliro gusobola okukwata enju y'omukopi ate gwe gumu gusobola okukwata enju ey'omukungu. Ttembo okulya Obuganda yamala kutemula jjajjawe Kimera era omugo gwe yamukubisa guyitibwa Wakula Ennume. Ttembo wamala okutemula jjajjawe teyasanyuka kubanga yalwala endwadde ey'eddalu era Abaganda ne bagamba nti alyose n'agwa eddalu kubanga yatta jjajjawe. Omuzimu guno gwamululumirangako era gwe gwamuviirako gwa eddalu. Abaganda batera okugamba nti agudde eddalu ayise Ttembo baba kujukiza kabaka wa Buganda eyattemula jjajjawe era ono ye Ttembo. Tukwata kabaka wa Buganda omulala ono ye Ssekabaka Kiggala Ssewannaku Mukaabya Kkungubu kabaka wa Buganda owokutaano. Ssekabaka Kiggala y'omu ku baana ba Ttembo yalondebwa okumuddira mu bigere era yali omwana we omuggulanda. Kigambibwa nti kabaka wa Buganda Kiggala yalamulira ebbanga ggwanvu nnyo n'atuuka okkaddiwa n'akululirwa Kaliba. Abaganda baamwagala nnyo era olw'okukula ennyo amatu ge gakka mu kiwonvu. Amakulu nti yafuuka Kiggala atawulira. Okuva ku ye Abaganda baafunawo n'olugero era n'ekisoko bwe bakuyita omutaka w'eddambwe Kiggala amakulu oba towulira olw'ensonga egeraageranyizibwa ku kabaka Kiggala eyali atuuse mu kiseera ekitawulira bulungi. Kabaka wa Buganda addirirawo ow'omukaaga ye Ssekabaka Kiyimba era ng'ono mwana wa Ssekabaka Kiggala Ssewannaku Mukaabya Mutebi Kkungubu yamulonda amusikire ng'akaddiye nnyo kubanga Ssekabaka Kiggala yawangaala nnyo nga bwe nkutegeezezza. Bwe tuva ku ono tukwata Ssekabaka Kayima Ssennyimba Sendikaddiwa kabaka w'Obuganda ow'omusanvu. Kabaka ono yali mwana wa mulangira wa Mpamba era enju ye yagituuma Kannyaka mu mulyango. Ssekabaka wa Buganda ow'omunaana ye Ssekabaka Nakibinge Kagali omulwanyammuli. Ono mwana wa Kayima nnyina ye Nakibinge yalina bakatikkiro babiri okuli Kagali ow'Envuma ne Kalumba ow'Effumbe. Ku mulembe gwe we watandikira obwami obwa Kimbugwe. Omulongo we yamutuuma Lukubeggu nga luno olugero oluggwayo nti Lukubeggu ne luleka omuzima. Amakulu nti endwadde esobola okutwala omuto ate neereka omukulu. Kabaka wa Buganda eyaddirira ye Ssekabaka Mulondo Ssekajja ng'ono ye kabaka wa Buganda ow'omwenda. Kabaka ono mwana wa Nakibinge nnyina ye Namulondo w'obutiko. Omulongo we yamutuuma Makozi. Enju ye n'agituuma Kiryokya Embi ng'eya jjajjaawe Ttembo. Kabaka wa Buganda n'aliko ebyafaayo bingi olw'okuba nti naye we yalondebwa okulamulira Obuganda yali muto baamukolera entebe era entebe eno bakojjaabe abeddira obutiko be baagikola n'eyitibwa Namulondo kwe yatuulanga n'asobola okulengera Obuganda era n'okubulamulanga. Aliko enfuma endala nnyingi n'ebyogerwa naye ebyo katubireke olw'ensonga z'okukkaatiriza bakabaka ba Buganda. Ssekabaka Jjemba Busungwe ye kabaka wa Buganda ow'ekkumi. Kabaka ono ye mwana wa Nakibinge ow'okubiri era yawayira abakyala basatu n'azaala abaana bana. Yakuba ekibuga kye ku lusozi Mubango n'azimba okwenju ye. Ssekabaka wa Buganda ow'ekkumi n'omu ye Ssekabaka Ssuuna Kisolo omubereberye. Ono ye mwana wa Nakibinge ow'okusatu yawayira abakyala babiri n'abasebeyi babiri. Yazaala abaana okuli Ssewati ne Kimbugwe. Yakuba ekibuga ku lusozi Jimbo n'azimbamu enju ye n'agituuma erinnya ng'erya mukulu we yamusooka okulya Obuganda. Ekitegeeza nti Ssekabaka Jjemba
yali muganda we. Omulongo we yamutuuma Ssekinyomo ekitwala enswa, amakulu nti ekinyomo bwe kitwala enswa azikuuma asala amagezi ag'okukigoba. Ssekabaka wa Buganda ow'e12 ye Ssekabaka Ssekamaanya, era ng'ono yazaalibwa mukyala wa Ffumbe erinnya lye Nakku. Ono yali mukyala wa Ssekabaka Mulondo. Ono nno ye yadda mu bigere bya kitaawe omuto Ssuuno Mubereberye. Ku mulembe guno bannamasole kwe baasookera okukuba olubiri olwabwe oluyitibwa Olusaka nga balina okwawula obutuulo n'abaana be bazaala. Bwe tuva ku ono tudda ku Ssekabaka Kimbugwe, kabaka wa Buganda ow'e13. Kabaka ono kitaawe Ssuuno Mubereberye yalina abakyala 2 abasebeyi 7. Bwe yakoonola eŋŋoma yakuba ekibuga ku lusozi Bugwanya ekyewuunyisa ennyo, n'enju ye yagituuma erinnya Bugwanya ng'ekibuga kye bwe kiri. Amakulu nti tutabaganye. Omulongo we yamutuuma erinnya Kyakulumbye tekizzigayo. Omulongo nno mwogerako, naye mu Buganda omulongo ku kabaka lwe luba olulira olumwalula. Ssekabaka wa Buganda ow'e14 ye Ssekabaka Kateregga mwana wa Ssekamaanya, nyina ye Nnabagereka Nnabuuso ow'Obutiko. Ssekabaka ow'e15 ye Ssekabaka Mutebi Omubereberye, omulangira Mutebi mwana wa Kateregga ye yasooka banne bonna abalala abannyina omu 2 okulya eŋŋoma. Yawayira abakyala 5, abazaana 10, abasebeyi 5, bonna omuwendo 155. Nyaabwe ye Namutebi ow'Emmamba yazimba enju ye ku lusozi Muguluka era n'agituuma erinnya Kannyakassasa ng'eyajjajjaawe Kimera. Ye kabaka wa Buganda eyatongoza Kasujju ow'Olugave mu Bwakasujju okubeera ddala obwabwe, n'agobamu Kajubi ow'Enseenene, era ye kabaka eyalegesa eŋŋoma Kawulugumo okubeera mu mujaguzo za Buganda. Ssekabaka Jjuuko kabaka wa Buganda ow'e16 ono mwana wa Kateregga ye Muteregga ow'e16 mu lulyo olw'abalangira olwakulembera obwakabaka bwa Buganda, era ye mwana wa Kateregga ow'okusatu. Yawayira abakyala 2, abasebeyi 3 n'abazaana 4, bonna awamu 72. Bwe yamala okukoonola eŋŋoma yakuba olubiri lwe ku lusozi Ngalamye era n'azimba enju n'agituuma Kannyakassasa ng'ey'abajjajjaabe okuli Ttembo ne Nakibingo omulwanyammuli. Ssekabaka ow'e17 ye Kayemba. Kabaka ono ye mwana wa Ssekabaka Kateregga eyasikira mukulu we Jjuuko eyamujojobya ennyo n'amubumbira eryato ery'ebbumba, era mu ye mwe mulina olugero oluli mu luyimba nti Kayemba n'antabulirirwa alisaabala bwa bbumba. Ssekabaka Tebandeke ye kabaka wa Buganda ow'e18. Kabaka ono mwana wa Ssekabaka Mutebi ow'Ekkongojje yakuba enkanamu abakyala 5, abasebeyi 3 n'abazaana 7, bonna awamu 15. Ssekabaka wa Buganda Ndawula Kanaakulya ye kabaka wa Buganda ow'e19. Ono mwana wa Jjuuko yakuba enkanamu abakyala 7. Kaddulubaale we yali Nabisubi muzzukulu wa Gaabunga esagala Bwaya. Ssekabaka Kagulute Bucwereke Kigongo kabaka wa Buganda ow'e20. Ono yazaala abaana 2 okuli Kayima ne Ssematimba. Kagulu bwe yadduka mu Buganda olw'empisa ensiiwuuvu ne nnyina naye yadduka ne mutabani we Tebucwereke bwe yamala okukoonola eŋŋoma n'akuba ekibuga ku lusozi Bulizo, era n'azimba enju ye n'agituuma erinnya ery'akasajja kaali wano ng'eya kitaawe Ndawula. Omulongo yamutuuma Kyafubutuka, amakulu g'erinnya eryo mpisa mbi, kubanga bwe yamala okulyawo Bwakabaka n'aliisa nnyo abantu be akakanja. Baamudduka bonna Abaganda abasinga ne bava mu Bwakabaka olw'obukambe bwe. Ssekabaka wa 21 ye Kikulwe Mawuba. Kabaka ono ye mwana ow'okubiri mu Ssekabaka Ndawula Kanaakulya ow'okubiri. Yasikira Kagulute Bucwereke era yalina abakyala 5, abazaana 3 n'abasebeyi 205, awamu 555. Kabaka ono yali musajja muzira nnyo, anti yawayira n'omukyala omusoga eyayitibwanga Nabiddo muwala wa Luba, era ye yazaala Mpaali Kitenda. Bwe yakoonola eŋŋoma n'akuba enju ye ku kibuga Kibibi, n'azimba enju ye n'agituuma Ndiga lya Madda. Ssekabaka Mawanda Senkaayi kabaka wa Buganda wa 22. Ono ye mwana wa Ndawula Kanaakulya yasembayo okulya obwakabaka. Nnyina ye Nakidde Luyiga omuziranga omuzzukulu wa Mutesaasira Bukesa Butambala kabaka wa Buganda owa 23. Kabaka ono ye Mwanga omwana omubereberye ow'omulangira Goloba Musanje, era ye yasooka okukwata mu ngabo, anti abaana bano baatabaala kitabe Mawanda ne bamutta ne bali obwakabaka. Yawayira abakyala 5, abazaana 395 ate n'abasebeyi 10, awamu be 5. Ssekabaka Namugala Lukanga Kagali kabaka wa Buganda owa 24. Kabaka ono ye mwana wa Musanje ow'okubiri, yakuba enkanamu abakyala 6, abasebeyi 5 n'abazaana 10, bonna awamu 111. Ekyafaayo ekijjukirwa ennyo ku Ssekabaka Namugala ye kabaka yasookera ddala okugenda e Naggalabi okulinnya ku jjembe lya Buddo n'okusula mu nnyumba Buganda eyali eya Bemba.
edda bakabaka bagendanga bukerekere ewa Nankere okukula. Yakuba olubiri lwe ku lusozi Nansana n'azimba enju n'agiwa erinnya Kinnya kya Mulyango. Amakulu bw'otokigwamu mayingira okigwamu mafuluma. Era amakulu ag'okungulu kabaka bw'omwona enkya akutte eggulo. Omulongo yamu erinnya erya Lukanga ng'amakulu kukangavvula. Ssekabaka Kyabaggu Kabinuli Muwenda Mutebi ye kabaka wa Buganda wa 25. Kabaka ono ye mwana ow'okusatu ow'omulangira Goloba Musanje era yawayira abakyala 18 abazaana 4 n'abasebe 3 bonna awamu 718. Olwali okutuula ku Namulondo n'akwata Ddibongo omutamanya ngamba n'amutta songa yali munywanyi waabwe. Abantu baamunyiigira nnyo. Bwe yamala okukola ebyo n'akuba ekibuga ku lusozi Lubya n'azimba enju ye n'agituuma Bunnoonya. Amakulu nti Obwakabaka bunnyumira. Omulongo we yamutuuma erinnya Mutebi ng'erinnya lya jjajjaawe Mutebi Mukaabya ne Mutebi ow'Ekkongojje. Ssekabaka Jjunju Sendegeya kabaka wa Buganda wa 26. Ono ye kabaka wa Buganda owa 26, omwana wa Kyabaggu nnyina ye Nanteza ow'Enjovu mwala wa Kakembo. Kabaka wa Buganda wa 27 ye Ssemakookiro Wasajja Nabbunga. Kabaka ono ye mwana ow'okubiri wa Ssekabaka Kyabaggu yawayira abakyala 13 abasebe 105 n'abazaana 7 bonna awamu 8,513. Ssemakookiro bwe yamala okulya Obwakabaka n'akuba ekibuga ku lusozi Kasangati mu ssaza ly'e Kyaddondo n'azimba enju ye n'agituuma erinnya Kiryokyembi ng'erya mukulu w'Ejjunju ne bajjajjaabe. Era omulongo we yamutuuma erinnya Lumansi ng'erinnya jjajjaawe atalya Buganda. Ssekabaka Ssemakookiro ayogerwako nti yali musajja mulungi nnyo omubiri gwe omuwanvu ow'akatakketakke nga n'amaaso ge manene ag'endege. Omusajja omuzira ennyo. Nnyina ye Nanteza era yalya obwannamasole emirundi 2 kubanga batabani be okuli Jjunju ne Ssemakookiro baali Obwakabaka nga naye akyali mulamu. Abaganda kwe bajja n'enjogera nti ofunye ogwa Nanteza omukisa kubanga yalaba ku Bakabaka 2. Ssekabaka Kamaanya kabaka wa Buganda owa 28. Omulangira Kamaanya omwana wa Ssekabaka Ssemakookiro omulembe ge gwali gwa 27. Omulangira ono Kamaanya okufuna Obwakabaka yayita mu buzibu bungi nnyo era yasimatuka okufa emirundi 2. Olwasooka lwero kitaawe Ssemakookiro mwe yattira abalangira abangi kyokka ye ne Kakungulu n'abasonyiwa. Abataka baala batamusse ne basala amagezi okulimba kabaka nti kangaawo yali ateekateeka kumutabaala. Baali balowooza nti ajja kuweerezaayo Kamaanya agenda alwane anti yali mulwanyi mulungi. Kale abataka ne balowooza nti bw'anaamutuma okulwanyisa kangaawo taleme kufiirayo. Naye bajjajjabe nga bwe baalugera nti baazibumbira kwatika ne ziramira mu kyoto. Ne ku luno Kamaanya alusimattuka kyokka nnyina ndwadde wazziba ne kkojjaawe Bunnya bo tebaalutonda bannyikibwa bunnyikibwa emutungo mu nnyanja Nalubaale. Oluvannyuma Ssemakookiro yalagira Sonko era omukomazi amutwale mu kukomaga waakiri obuleebo bumuttira eyo. Bw'atyo bw'asimattuka era Obuganda n'abulya nga musajja mulamutteke. Ssekabaka Ssuuna II Ssemunywa Kalema Kansinjo Kyetutumula Magulu Nnyondo. Ssekabaka Kalema Ssuuna omwana wa Kamaanya yawayira abakyala 100 mu 40 abasebbe 2,000 n'abazaana 18,000 bonna awamu 20,100. Nnyina ye Nakkazi Kanyange. Bwe tuva mu luseru ono kabaka w'Obuganda mu luseru wa Kintu akwata ekifo ekya 30 ye Saidi Lukeberwa kutta kulimu ki Ssekabaka wa Lugembe Mukaabya Muteesa omubereberye. Ono ye mwana wa Ssekabaka Kalema Ssuuna II ewamala. Yali musajja muwanvu. Nnyina ye Muganzirwazza muwala wa Galabuzi ow'Enjovu muzzukulu wa Mukale Kambugu. Erinnya lye eriva ku lugero lugamba nti Omuganzirwazza omusango omukyawe Lwakikyanca. Omulembe gwe gwa byafaayo nnyo mu Buganda. Yalina abakyala abatongole 85 abasebe 10 n'abazaana omulwalo gumu mu 7 bonna awamu omutwalo gumu mu 885. Ssekabaka Muteesa bwe yamala okukoonera eŋŋoma mu mwaka gw'1852 olwo n'akuba ekibuga kye ekibereberye ku lusozi Nakatema n'azimba enju ye n'agiwa erinnya Muzibwazaalampanga. Erinnya eritegeeza nti kabaka mu bantu be ye Mpanga. Mu Luganda tukimanyi nti enkoko empanga ze ziba zikulira ensenyi. Yali musajja mulungi nnyo mu nkula. Kyova owulira nga Abaganda bayimbanga nga batendeeza ne kitaawe Ssuuna II Kalema olw'obulungi bwe mu luyimba. Obulungi twabujja Wamala, obuwanvu twabujja Kasubi. Yali musajja wa bisiga ebirungi, emimwa kaalaala, ensingo enkoonoofu obulungi. Yalina ennyindo nga nnungi, eriiso nga kkanufu, ng'ayogera mu ddoboozi ery'essimisa abaddu okusinziira ku baaliwo
n'ebiwandiikibwa mu kunyumya. Kuva ku ono owasatu mu omu ye Ssekabaka Daniel Basammula Mwanga owokubiri Sebanaakitta Nakulazeewo Butagali Kirevu Ntende yali mwana wa Ssekabaka Walugembe Mukaabya Muteeso Mbereberye. Nnyina yali Abisaagi Baagalayaze Ssekimwanyi ow'Eŋŋonge. Amasiro ga Baagalayaze gali Mpereerwe Ekyaddondo ku kyalo eky'Aboomusu. Mwanga yasikira kitaawe nga 24 Mutunda w'omwaka gw'Olukumu 1884. Yazaalibwa mu mwaka gw'Olukumu 1868 nga kitaawe Ssekabaka Muteeso Mbereberye ali ku kibuga Nakatema. Mwanga yagalibwa nnyo kitaawe nga kyali muto. Abalangira abalala bonna mu biseera bye baakwatibwa ne basibwa mu kkomera, ye Mwanga teyakwatibwa, yasigala mu mikono gya mukulu we Mutebi Kiweewa. Ssekabaka Mutebi Kiweewa kabaka wa Buganda owasatu mu ababiri. Mujjukira bulungi akannyambirege k'entalo ez'eddiini bwe kaamala okuleeta akafeesaminyira mu Buganda nga Ssekabaka Basammula Mwanga owokubiri amaze okufuumulwa ku Namulondo. Abataka abaali mu Buganda baasalawo okuteeka omulangira Mutebi Kiweewa ku Bwakabaka nga 2 Mwakanya w'omwaka gw'Olukumu 1888. Ono ye mutabani wa Ssekabaka Walugembe Mukaabya Muteeso Mbereberye omukulu eyali obuwaŋŋami anti yatuuzibwa ku Namulondo lwa mpaka. Tumuyita Ssekiraba balamu wano mu Buganda. Omwana wa Kabaka Mbereberye Kiweewa talya Bwakabaka. Bwe tumuvaako tudda ku Ssekabaka Kalema Nuhu Rashid. Noono mwana wa Ssekabaka Walugembe Mukaabya Muteeso Mbereberye. Kalema yali musajja mbalangu omukalukalu. Kiweewa ne Kalema nga tebamaliddeko ettaka. Ekyamazima kiri nti bakabaka ababiri abo tebatera kwogerwako nnyo olw'ensonga nti bo okutuuzibwa ku Namulondo baali bannaddiini okwali Abasiraamu gattako n'Abakristaayo abaabawaŋŋamyako. Bwe tubavaako abo tudda ku Ssekabaka Dawudi Chwa owokubiri Ssaalongo Nkaajumbe. Ono mwana wa Ssekabaka Daniel Basammula Mwanga omwana wa Walugembe Mukaabya Muteeso Mbereberye. Nnyina ye Evelyn Kulabako Omusubika muwala wa Nantawasa omutaka w'e Kannyanga Buyaga mu Buddu okuliraana n'omwalo Namirembe. Kabaka asembayo owasatu mu abataano okutuuka kwalamula Obuganda ye Ssekabaka Edward William Frederick Walugembe David Luwangula Mutebi Muteeso owokubiri kabaka w'Obuganda owasatu mu abataano. Ng'ennaku z'omwezi 19 Museenene gw'Olukumu 1924 lwakya bulungi mu Buganda. Ssekabaka Dawudi Chwa owokubiri yali yeetuulidde Ntende Salaama Obuganda bwonna nga buladde. Amawulire gava e Makindi mu maka ga Dr. Albert Cook era gali maseeneekerevu ng'omubisi gw'enjuki nti Nnaabagereka Irene Drusilla Namaganda yali akubyewo Muteesa Luwangula. Amawulire gano gaasaanikira Obuganda bwonna n'ebitongole byonna ebya gavumenti enkuumi. Entuuliro zonna eza gavumenti zombi zaggalwa olw'okukuza okuzaalibwa kw'omulangira ono Frederick. Bamubbulamu erinnya erya jjajjawe Muteesa Mukaabya Walugembe eyayagala ennyo ensi agitereeze bulungi era agikuze. Luwangula lyava mu jjajjawe Kalema Ssuuna owokubiri yamwagaza ensi agiwangule n'ebizibu byonna ebiriba bimujjidde abirinnyeko. Mutebi lya jjajjawe Mutebi ng'amwagaza okutebuka bubi bwonna obuliba bumusemberedde. Ssekabaka Frederick Walugembe Muteesa owokubiri yazaala omulangira era kabaka wa Buganda alamula Obuganda kati Ronald Muwenda Mutebi owokubiri kabaka wa Buganda owasatu mu omukaaga. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yazaalibwa mu mwaka gw'Olukumu 1955 ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Kafuumuula Mpawu April. Obudde bw'olunaku luno bwaziba zaali ziwera essaawa 11:55 nga bukya. Nayabulira olubuto lwa nnyina ne yeesogga Obuganda olwagwa n'apimibwa era lyazitowala ttiri 9 ne awunzi 12 nga bwe byali bibalibwa mu biseera ebyo. Kati ziba kiro nga 4 n'obutundutundu 8. Mutebi yagwa ku nsi nga kitaawe ali mu bwaŋŋanguse e Bungereza. Mu biseera ebyo yali awaŋŋanguse lw'Abangereza Abazungu. Oluvannyuma lw'okugaana okussa omukono ku ndagaano ekyanyiza Abazungu, nnyina omwagalwa ennyo omugenzi SNK Kabejja eyali yeddira enkima olwo mu kiseera ekyo yali amuzadde emyezi 7 nga giyiseewo nga Mutebi amaze okuzaalibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwaka ogwo omwaka gw'Olukumu 1955 Ssekabaka Muteesa yakuba eriiso lye erisooka ku mutabani we anti lwe lunaku lwe yadda mu Buganda ng'ava e Bungereza mu bwaŋŋanguse.